obuzibu bwe nnina nti abantu bali engeri gye bali batemu nnyo mbitya ndowooza bandinziramu okuntandika ate tebajja kuddamu togaana saaliko mulema nti nali mulema n'omuntu omulamu obulungi abadde omuzinyi wali olabyeko ku bazinyi ku mbaga gy'emirimu gyenkola eri muyimbi mu mbeera gyenfaana yeeyo simanyi kale embeera eyo muganda wange saagala kujjukira mbeera eyo kubanga nze ne bwenda bulabye omusirikale nze abantuusaako obulema buno kyenkana nabasonyiwa kubanga sirina gwe mmanyi nti yoono simutegeera nabalekera mukama katonda mukama yali basasula naye nze sibyagala nabiwuliza mu mutwe gwange nkaddiye obwongo bwange bukyankalana kati nemboozi eno gyowulya kati gyombuuza mpulira mbitya sibyagala amagulu egasinga okunyuma mu busomi obwo munda nabyo byennyini sisobola era ntambulira ku miti kati embeera gye ndimu yeeyo embeera gye ndimu yeeyo magulu gannuma naye nga obujanjabi era nfuna wali mulema nze saali mulema nze ndi musician ndi muzanyi wa katemba kale saaliko mulema nti nali mulema n'omuntu omulamu obulungi abadde omuzinyi wali olabyeko ku bazinyi ku mbaga gy'emirimu gyenkola eri muyimbi mu mbeera gyenfaana yeeyo simanyi kale embeera eyo muganda wange kale mwana kitange naye wano ndabye nze mponye ono ndi mulamu ddala naye okusinziira ku mbeera gye nali nfaanana nga si yeeyo amagumba gano gonna kijajabibwa amaanyi abantu bafaayo nnyo mikwano gyange benalinga nkolera mikwano gyange bafaayo nnyo aleeta 10 aleeta 5 famire y'abantu 30 gali wano nze taata maama waali naye nga yonna nga famire bwogiraba eyo nnene nene naye wendi ebikoowa kati agamagulu nga bwogalaba gali muki negumba liri wano lyakutuka waya n'ebyuma mulimu waya n'ebyuma sibyagalidde era bwe mpulira oli nga abyogerako obwongo bwange butandika okuluzinga Mobile mujanja. Katunda.